tugane. Alright, LMTV Uganda program webera step bars banange mbabuza ku mugama mutya mwenna abatwabira mu bitundu ebyenjawulo kansubireti mwenna muli bulungi groups ezenjawulo ku Facebook mugama mutya muli bulungi banange so ko kutumirako ku bantu banene wamanga mwenna mbagala nnyo naye waliwo abantu abakyasinze natera okubanga batambuza omulimu guneeno okubanga batambuza kakuyege bo we bagamba nti fe tubeera waneeno awo kakuyege we tumutandikira banange ntumira ku Luisi, ntumira ku Joyce, ntumira ku Veloni awetaki banango gambo tati baby oli bulonzi kansubirenti oli bulungi naye no kunoonya simanyi nakumanya oba okimanyi nti nkunoonya Luisi awe Saudi Yusuf awo Dubai ogambo tya mukwano Yisima wano ekayunga banange oli bulungi nenga banange mbagala nnyo amanya nedoboze Queen Livia Fire Lady nanyinigo ngamba amaaso nenga teberabira mwana mresaloresi yali behind the camera atenga abitematemo kubanga bikutera ku screen nabera mwana mlezi King himself atenga basinzira wali eri mu King Montage abo abakwasi b'emikolo gwe bagamba nti oyina omuyimbi oyagala kukwatira video oyagala kukola photoshoot oyagala kukwatira mbaga kwanjula kukyala buli mukolo gonna birthday parties gwa buli kyomanyi tutusa okitunuza mu kamera bakoneko ku namba za simu zibamanga 0702104125 0702104125 abo munange beba King Montage abakwasi b'emikolo ate nga ngenda kuba mbatwalaganya mu mawulire gembaletedde olunaku olwalero yes ninawo ne mwana mlezi waneno mwana muto naye yagambe tino yasaza okweyunga kuba King Montage okubanga munange bakikwasaganya kugambe eno company eyina abanene n'abawamba batono bogwa buli gwomanyi ye babera wano kwera nga bakikwasaganya magezi ate ngenda kutandikira ku mawulire go mugenzi Job Paulo Kafeero era nga bonjogerera bisirikirwa yavuddeyo n'agamba temwina gye kugenda kuziikula okitegedde temugenda kugenda kuziikula munange omugenzi yafa lwaki muvayo kaakano emabegako eri mwali mukola ki mumaze okutunda ebyobugagga bye byonna mubimazeewo ate kati muwulira nga nerinene ettaka ly'ekijja kwe twamuziika nalyo muwulira nga mulyagala n'abagamba bannange mwagala ki omukyalo ono tuzze tumulaba nga alwanye entalo nnyingi nnyo nnyini ddala era gwe ajjukira emabegako ebiseera by'omugenzi awo John Paulo Kafeero we yafiira yes omukyalo oyo omujjukira in fact yamuyimba n'akayimba ke bayita bisirikirwa yes na akayimba kali kagamba bisirikirwa leka mbenga nawe okitegeera bwatyo munange nayavuddeyo n'agamba temugenda kugenda kuziikula mukwano gwange lwaki mumuziikula mumulanga ki yabalangidde era mu kifo ky'okubagamba nti oba ye yaganye okuba wa go ahead okugenda okuziikula omugenzi lwaki nti ekyapa awo omugenzi wali right now yakiyina yagambye yavunaanyizibwa ku ssaawa zino yavunaanyizibwa ku bintu by'omugenzi awo omugenzi naddala awo okusinzira we bamuziika ssaawa zino yavunaanyizibwawo era yagambye mwe mwenna kamukole mutya kaabaani tewali akkirizibwa kugenda kumuziikulayo lwaki mumwagala kati omugenzi we yafa entanaye bwe bamala okumuteekayo bo ne bavaayo mukazi wattu n'asondasonda obusente obw'ekikaze okubanga munange azimba amalaalo ga bbaawe newankubadde mwalinga mumulangira nti teyazaala naye omukazi ono wadde teyazaala naye yakola ekintu ekisinga ate bali eri omusajja bye yazaalamu abaana kye bataakola yasobola okuzimba amalaalo ga bbaawe n'asobola okubeera ng'agayooyoota ate bali eri omugenzi bwe yazaalamu abaana bone batafaayo wadde kola kintu kyonna oba kuvaayo kujja balabe bakwasaganyiza batyo okubeera nga bayoyota amalaalo ga bbaawe bannange omukazi yagambye nze temugenda kunsobola nga bwe nali mu lutalo luli eri olw'emabega n'enduwangula nakaakati era bwe mutyo temugenda kusobola nga mumpangula newankubadde nga omugenzi saamuzaalamu baana naye omugenzi mukufa omukyala oyo ye yaliwo era yakola kyamaanyi nnyo okubanga ajjanjaba omugenzi ye yamulingako
mulago kubanga omugenzi yafiira wali eri Mulago Hospital ye yamulingako naye omugenzi nga tannafa yalekera omukyalo ono Bisirikirwa Robina obuyinza n'amugamba kinnumye nnyo okubanga omusaayi gwe sigenda guleka mu baana bange naye we banziikanga making sure nti okuuma ettaka eryo tewabangawo alitwala okitegeera okuŋŋaanye ng'abaana kati abamu ne bavayo ne bagamba kati abaana bagala okusimula ettaka tunagezezaako okunoonyereza ne kigambibwa nti omukulu Nende si muganda wa Paulo Kafeero lwaki kati abantu beebuuza lwaki si muganda we yes kale ayinza okubanga muganda we naye Paulo Kafeero twawulirako sage mabega nga olutalo olwaliwo wakati wa omugenzi Job Paulo Kafeero wamu n'omusajja Banagaga gwe tuyise Nanganga okitegeera Umaru Salongo Nanganga yali abeera mutuze ewe Makindye naye wanjogera naye kati sawa zino yafa ng'era omugenzi bonna bagenzi right now naye Nanganga yali agamba nti Job Paulo Kafeero mwana we mu buto era olutalo lwali lw'amaanyi nnyo nyinyi ddala kati ng'ate bwamwegaana bwamuzaalukuka ate bwagira nga kenyini amwatula n'amugamba gwe Paulo Kafeero toli mwana wange era omugenzi yagenda okufa Job Paulo Kafeero nga takwatagana n'oyo omugenzi Nanganga kati abaana booli omugenzi Nanganga Bisirikirwa atugamba nti bebaagala okugenda okuziikulayo omugenzi Job Paulo Kafeero ate tebalina kye bamwagaza just baagala kuteekayo byawongo jjukira yafa nga tebakwatagana okitegeera kati omuzimu gwa Job Paulo Kafeero gwe gutawaanya abantu bali kati olw'okubanga waliwo obutakanya mu masekkati gaabwe kati baagala okugenda okukozesa eyo chance baagala bakwate bano abaana olw'okuba abaana babayingizaamu ekintu ekigamba nti tulina okubajjako ndagamuntu era mu kubajjako ndagabutonde noti ndagamuntu okubajjako ndagabutonde tulina okugenda okuziikulayo omugenzi okitegeera naye nga mukongera okunoonyerezaako nayongedde nekakasa nekigambibwa nti abaana b'omugenzi Job Paulo Kafeero ekintu kino tebakiinaamu omutwe ekyokutunda ettaka lya kitaabwe wabula famire y'omugenzi oli Nanganga Waswa Umaru Salongo abaana be baagala okuteekayo ebyawongo kubanga omuzimu gubatawaanya era beerangidde awo ebisongovu ebimpi n'ebiwanvu bannange njogera ekindeke kibannange ono omukazi katumusabire asobole okubeera ng'akola kimunange ng'amalako naye yakowodde gavumenti n'akola President Yoweri Kaguta Museveni okubeera nga amuyamba kubanga omugenzi yali fani wa NRM era yali muwagizi nnyo wa President Museveni era yamunoonyezanga akalulu